Ampuliriza nkwaniriza mu program Olutindo Peter Kibazo wano ku Radio Simbo kwanjulira program eno. Ngabo nagamba ku balaza nti ku Lwokusatu nja kubeera ne Hajji Nadduli. Omulemezi twasinkanye. Yavuddeyo eri gye bali ennaku zino ndowooza omusana gubookya yaŋŋamba nti enkuba etonnyako eno ewaffe ekyaddondo naye Hajji tuli naye twagala kunyumyamu atubuulire ensi bw'agiraba agenda ne yeekweka nga nti Hajji ekintu kyammwe mwakitulekera ffe tukivuge. Lutindo wano ku Radio Simba. Hajji buuza abantu. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala bannasimba bannange bwe tuwangadde ebbanga eggwanvu ate era tukoleganye n'okuwuliziganya okuwaŋŋana amagezi n'okuyigiriziganya kale ne ku mulundi guno tukomyewo omuganda omutuufu aga nti ozaayisanga n'otafiisa oba babadde tebandaba naye nga tebamanyi gyensula gw'oyagala kummanyirawo wano ku Simba ate nze mbeera nkutuusiza ku bantu naawe ng'omuntu fizikale jangu olabe fizikale gwempita abaawa Eruero eri emiyembe giringa binyira oli olaba oba mwali bakyali bato byali wano ewandege wabirabako mwabyuma emiti mwagitema si kugitema byasenguka ne kabaka ng'agenda endayiga mu 64 naye nze nabisangawo wasangawo olusambazi Hajji wangi ensi mututwalaganya mututwalaganya ebintu batuseera okufa obufijjo. Nalabye president ng'atulaalika atuga nti anti ebbeeyi y'ebintu tetujja gikwatako bino tetujja kola bwe tuti bino tetujja kola bwe tuti yatulaalika jjuzi tulye muwogo manyi nti ewammwe ebulemeezi gyali. Njagala okuva ku kifaananyi ky'abo obeera nabo ensi batwala etya tulyoke tukwate ebirala. Ensi nga bw'ogiraba nange bwe njiraba negundi kubanga tekyala luwalo nti olwalero ejja kuba wa kibazo luli eriba wa Nadduli luli eriba wa Musoke naye ffenna ekkalumu ng'ekira kyenkuba bwe kikka nga gitonnya ku kyalo okwo. Kale no n'olwekyo nno obuzibu obwo obuliwo buvudde mabega newankubadde batutegeeza ku Ukraine ne Russia kino kyajjo kya myezi 3 naye obuseere bususseewo buddako emabega bbanga liki gwanvu. Kyempitanga wabaddewo obulagajjavu mu kukola kw'ebintu n'okulimbagana jangu nkwekule mwogerenga mazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe bw'obanga oli akugambye bulambalamba nti bwekiti tukirondole tulabe nti newankubadde kigudde kubanga n'atabadde mulwadde afa ate omulwadde ddala n'ayitawo n'asigala nga akyatambula eyajja okujjanjaba omulwadde ate yajjanjaba n'afa ate omulwadde n'asigala kugita. Kale n'olwekyo na wano ebintu bitugendako naye omwoyo ogwo ogulimu nzijjukira nga kitanga akyaliwo yabuuza omwami yali azze okwebuuza ku by'omusango gwe kaakati nga tebakola ndagaano naye bakolera mu buntu bulamu yes naye yamubuuza awo tuba tukoze endagaano gwe solo kulinde tulaba nga olwanagana naye ku mulamuzi agamba nti nkakasiza ku ki naawe bw'olwana n'omukasaka kaakati olyabuuza nti endagaano eyo gy'oyogerako mwagikolera mwoyo ki spirit gwe oyinza okuba nga mpandiike nga simpandiike naye yeetaaga okumanya spirit naye bwe twatukola ssemateeka w'enkaaga mu 2 mwalimu spirit. Kaakati nno omuntu ne yeekyusa kale ne ku luno mmwe ate nze ntunuulira mmwe abazze beesogga revolution eno nga mu kagereko otera okukogera oba wakeerabira failure to win him join him kaakati bafairinze otuwangula batuyingiriddemu kakati genda ng'otunula ku buli mutwe kinnagumo abalidde ebifo ebikulu be abakakulosinga fulo
naye abajja nayo fulonga ennyumba kyali kibazito yeeko ne mukima abeewaffe ate kukima oguba kukiba togaana wampise wano wamaze okundabako mu maaso nti nakwatirwa ensonyi kale nno naabo bajja kamanye bw'atuuka ajja avuga alaga eri kakati tugenza okwekanga nga mukadde wange bw'ateetegereze agenda okukakkana naye nyinza kumujjukizaako wano twali tubasindika amagye mu Central African Republic president n'asinziira awo ku kisaawe ng'ayogera adressinga abasirikale abagenda n'agamba NRM twakola bati tubadde bantu balamu tusembeza abantu abalala biki ogenda okugolozesa emikono abayudi bebabala be Tanzania abakino ogenda okutuuka nti NRA nga waliwo mukaaga n'amezinga mukaaga ti n'olwekyo nkuumwa bipingamizi bye twalwanyisa kale nno nakino bwe kijja okubajja kiraba gye bujja naye obavunaana ki Hajji president mukwano gwo yali in charge of the economy yaba jo yatugambye n'otugamba omanyi mukatoliki munange Matiya yatugamba nti economy egirabe swi eyambuka kati president yebwe yaze n'atugamba nti twatuuse mu middle income status bulijjo tuginoonya nze ekizibu kyokka nti nze middle income ewange mu nsawo teyajja nze bwe mpita ku petrol station nsooka kutunula ku board nga nti 5 nenga nti kaneeyongereyo bwe ndabako olusanvu nenga ndowooza wali maaso ewandegeya nja kusanga waayina 5-8 awo wenkyama kati nze mmanyi economy ewange teyatambula naye mmwe mugiraba ewammwe yalinnya gwe wagambye nti ensi etukkira ffenna nga kire eri akyama ku petrol station naga ajjuzaawo tabuuza muwendo agamba kujjuza kakati abo ensi bagiraba bulala nammwe mugiraba mmwe mugamba tuli mu middle income kati twatuuka kakati ekyo kyetaaga mu butegeevu obulungi kuddamu kukikolako digestion tukigaayegaaye tulabe naye si kufubutuka kigambo n'okiteeka mu nsi nga ba analysts financially nga gyebali bajja kutaagula ekyo ng'oli bwasalasala ekifi ku kusowaane ng'anaaliisa wuuma tatwala kifi atwala kafi kakati agenda okikutula mu butundu obwo nga buyitirivu na wano buguli middle income abantu omunaku wa wansi atasobola kugula kasakiti ka munnyo tomugamba nti tuli ku middle income eyeeruwa era kye bayita ki ebyo byetaaga kusomesa so si kubyogerera kwogerera mumwe bakibazo abategeera ebyenfuna nate nga naffe bitunyiga naffe middle income kakati obanga togiraba teriiwo wanji gwe ebyenfuna gwe kibazo oba tobiraba na kakati katukitwale teriiwo kakati nzanza atamanye byanfuna nze manye byabufuzi kakati ate olw'ŋŋambe ki Hajji kanseeseetukemu katono nnyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeewa omulimu emyaka nga3 emabega okutambuza emmwanyi wano mu Buganda n'akola n'eŋŋombo emmwanyi terimba mpiseeko mu bitundu gye baali baazifiisa naliko emawokoto eyo nga ndaba bazikimana mu kibira balina bwe bazikuula mu kibira ne bagenda basimba tebasimba na zino za nasale naye nga bazisimbye naliko eno eggomba nga nabo bazisimbye naye ng'omusana guzookyezza ewaffe ekyaggwe gye ziri tebaazitema emmwanyi eyo bwe yatuuka gye yatuuka neetuleetera ebizibu ne basooka batuleetera etteeka banywanyiibo nti etteeka ly'emmwanyi ng'etteeka liraalika bw'otooyanike nga bw'oti ojja kuba ozizza omusango bw'onoosimba ensigo eteefaanana bw'eti ojja kuba ozizza omusango bw'onoogiguza Nadduli gwe bataawa layisensi kugigula ojja kuba ozizza omusango okulima emmwanyi ojja kubeera ne sitowa efaanana bw'eti bw'otoobeere nayo ojja kuba ozizza omusango ebyo byonna bwe babimala babiteekako n'ebibonerezo akola omusango guno afuna ekibonerezo kifaanana bwe kiti
abakuno ne bakuba enduulu ne baga nti mutugoba mu kulima emmwanyi olw'okuba mwatandika nammwe zirima ko bali nti tutereeza business mulime emmwanyi ng'erabikako nga baga nti eno yeekyaggwe yenkana gundi 18 yenkana bweti bwe twagenza okumaliriza ng'endagaano mugigabye mukama wojo yatugamba nti ye yayita omuyitale n'amugamba jangu onnyambeko okuntwalira emmwanyi naye bye yamuwa Nadduli tatunda mmwanyi bagiyita namba 18 mu katimba yebeera esingako obunene bwe tokkirizibwa gijja wano gitwala bweru olina giguza ye naye ate z'olina zonna olina ozimuguza ajjemu eyo ennene asobole okuwa omulala atunde n'ebirala luli twabeeranga ne cooperative ewammwe bulemeezi waliyo bulemeezi cooperative society East Mengo Growers Cooperative Union ne mumala ebintu ne mubiguza abenna mu nkekeera kati mbuuza Hajji ffe bwe tuba tubadde tusibidde awo abaakuno bye baasigaza okulima mmwanyi tetulima pamba tetulima tabaakuno ku Buganda olwo bwe mukitugobamu muba mututaddewa kaakati ekyo naawe okiraba nti wabaawo ekisoboka n'ekitasoboka waliwo ekisoboka n'ekitasoboka bw'onyigiriza omunaku ono bwe baamunyigiriza yajja eriki yagenda eri bagagga yajja wamu eri abanaku kyetwakola tebaakiraba naawe naye bw'akomawo ate nadda mu bigere by'oli tikanyigiriza abanaku yasigaleko Katonda yeye oyo gwoba onyigiriza teri yeereeta ku nsi atali Katonda nti yamuleeta kakati n'olwekyo Katonda ajja tuzuulirayo omulokozi omulala alongoose ebintu ebyo olwowanisa mikono wa Katonda ddala kubanga mu kintu mwendi toli musiraamu lwaki siri baabagamba kijeewo n'omukono gwo kyogereko ogenze ku kyobunafu oba kikyawe ekikyawe reaction nange gwa atali munafu njagala onkulembere kali bakasajja akuliisa engo agunywanga kitaawe yakussa omwenge kubanga bagadwanga tinywanga taata obugirasaawo ogenda kakana nti wala by'omutima kale n'olwekyo n'ekigendererwa kihaali kakati mu butuufu nga sirimbye ensi bakadde baffe bano balina obukyawe n'Abaganda kijja kulimba kubanga naawe okimanyi n'akikola akimanyi nti kino bwenkola kino Abaganda mbalingerako wano gwe tojjukira nti batubuzizza sente zonna neziggwawo naye nga amayumba ate gameruka enkyana ki abaatugamba muli banafu lugojami anti kikyu kakati eteri lujjogo lugojami tosanga yoza subi obwo obukyawe obw'omunda bujja ddi okuzaala nabwo kakula mubadde mwenna emyaka gyonna nakati nasengukayo nti owaye nti bano banywanyi betukola nabo batukyawa akati wana ate sikunyonyodde benkugamba ekyo mbasi mugambye ate kiba kyetaagisayo kutumu omulala gwe ate abituuse bujja wano kigenda straight nti okikolebwa ekyo kiriko obukyawe gamata nga siraba bageerogerako ng'ente nga siraba bazeerogerako kwobwo obukwakuliza obwo anatunda ennyama emyufu anaagera bw'ati gundi nga sibirabayo naye buli ekikwatwako wano kikyo muzeeyi njagala yeetegereza abamuwa amagezi baasembeza oba munda kyalimu asokeyo kennyini ku kyesonyiwa kaakati olaba oyinza okugamba abantu nti baleekaanira bwereere nga ye kivudde mu kamwake kimazima ddala talina kyamanyi ku mwangi nze namulo nemuyita kakati ku nsi nagenza okululya abazunguzungu ngaebizunguzungu biga nti omuntu ono wakati wakikale gwoyinza okulonda atalina siteke amanyi abantu nze mbeera simanyi kukola luguudo nga simanyi bwe bazikola naye nga mmanyi Nadduli alina olwazi lwetujja okwasaamu amayinja mmanyi ekifaananyi oleese kirala kakati ono obanga tazimanyiiko alina essamba y'emmwanyi naye oli owa olwazi lwaba alulina
amanya akatali we kali mulamuziganyizaawo kale nno ekyo Katonda yagamba nti ebyo byemwogerere wansi ebuziizi wansi w'ebitanda biryatuliwa waggulu ku busalya bwanju kaakati nabagamba banange endagaano nfuute ina bigendererwayo naaga nti kale bavumirira naye bwe yavuddeyo ku microphone ye nga si mulala yamutaputira kirategeeza yatuleetera atalinako kyamanyi ku mwanyi era nzi bwe nalinnya nkola ku kigambo nagamba tusooka otunulye tulina mukadde waffe Sendawula yali mukulu wabuze cooperatives n'abeerako ne minisita wa finance n'akola emirimu gye mirungi abo lwaki tokuŋŋaanya abo ng'oyagala kuteekawo kakiiko n'okateekawo nga kali special kaabo amasamba bagalima ewaabwe naye nga mwali basunsudde mwanyi bazitunze ebweru naye gwe nononoozaayo ekifiira kyekkuba ekyebulaaya era kitulapatuga nti bannaye naye ndamma muleme okutuyitiriza ku kutuuka n'omunya bwe naagusanga nga oli ku cell house gutambula nga nagwo ngukubira saluti naye agambye nti ayogera ku ono abeera tayagaliza Africa dimishoni yammwe yali yakununula Africa ate baginunulira mu babbi abazibu b'amaaso ababbi abo oyo gw'omuleesu bamuleesi nga talina kyamanyi obubbi buyitire mu ye kubanga tajja kkaayana talina kyamanyi kikyamu era kyatukoze bulungi beyakkiriza n'asolowe nga ddamu nti naga nti abo nja kuyita abantu betunaaba n'amagezi ge naaba tujja gatunulamu n'agagoberera naye sikudde byabugagga bwaffe ng'obukoza mukono gwa ddyo n'obiwa omufere abantu ebugerere n'ekyaggwe n'ebuddu baatema emmwanyi oluvannyuma lwa 1986 bwe mujja kuno buli risiiti bwe bajjanga mu store karisiiti ako kaafuukanga nga ssente ng'okawaayo ku ssomero owekyalaani okamuwa n'amanya nti gomesi ya busuuyi ya Christmas njikuwa naye oyinayo emmwanyi ku store bwe byagalanga tanamu abantu ne banyiiga ebugerere ne bazitema ne balima mu naanansi nga katulimemu ennaanansi zo gitunda n'ofuna ab'ekyaggwe ne bazitema simanyi kye baasimba ab'ebuddu ne bazivaako ne zikala si gye tulaga kaakati olugendo ebuziba lwo lwakomye oli nakuma nti about 10 kaakati tambula tuddayo emmwanyi tujja kuzisimba era olaba zisimbako sipiidi era ebifeerafeera ebireetebwa biibyo babikaayanya bane bannannyini babyatudde yagamba oli nti kwamange gw'obadde oyigganya musse n'engule ye yiino naaga nti akamwako ye mujulizi gw'osse yafukibwako amafuta naawe genda bakutte kaakati nooba omukazi ng'oyo abakuba mugezi yalitambuliddewo ddala ne Uganda n'agivaamu ono yamusse nti yaleeta kintuntu kirondo kyakukubo onjogerera ebigambo ebyo nembeera mu ggwanga lyo nze ne bw'oŋŋamba nga ekisawo kiri wali ate kisawo kityago ate kinaaba kyereere anabbanzi b'emu byalo ate endagano bazisazizaamu paalamenti bw'ekiyisa anaakikola atya anaaba kyewaggula eba gavumenti abamawanga ag'ebweru banaagirikogonizinga nti ovuga bubuzi abatuga nti paalamenti bagigyewo ekyo kyagize eki keyagambye tuddemu tutuule tulabe kyetunaasalo kyekinaatambula ekyo kyawedde era toddamu noonyeegera ababaka ba paalamenti ab'empuyi zombi baasalirawo wamu kubanga bagamba nti mukama wange gw'otuggyeyo ndiweta ntyanze eri mu kyalo gy'egindi ekyennamukaaka tinze kunoonya kalulu ng'ate nze ndagaba emmwanyi mu batazimanyi tambula genda Museveni akuwa kalu ebitaano byonna ebyo ampuliriza Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo ne Hajji Nadduli Hajji tusese tule ku bigere ene waffe mu kibuga juzi tubadde tuyina birthday za mutabani wammwe nga buli wamu woyita ene Lugogo baatusiba bagenze Kololo bagenze Ntebe gwe saakulaba kutya ku birthday omutabani teyakuyita kaakati eri kiri self automatically
kubanga mu myaka gyange gyennyina nyinza okufuuka kyetwala ng'agenda okususaama envu wali bakwerabira bwerabizi ekyo nakyo siyinza kukyanukula kubanga bonna kiba mukwano naye ayinza okwagala eggwanga lyonna n'alimalayo bw'abanga mubayagala siri wakumwanja I don't care. Ekibuuzo ekinene ku ekyo mwatandise okuteekateeka obusika eri eggwanga muteekateeka mutabani wammwe tumuzaala bameka mwe bannannyini revolution kaakati nawano oli bw'abeera mugandawo nawo wano ku Simba bw'oba toli kakiiko akafuzi bakubaliramu mubateekateeka bagamba bibamala okuteekateeka bibampanza byenzisa muki likewise nange bwentyo bwendi gwe naawe olinze kiba n'abateekerateeka nga bamanyi nti kyekyo kyatulwanya otaddemu eviivi bw'obeera nga bw'obanga oyogera eri abantu kakasa ky'oyogera ku lulimi lwo n'omutima gwo n'obwongo bwo nga mwekiri twaleeta okununulibwa kw'eggwanga lino democracy asirayiving era ensonga namba emu nga tuli mu nsonga zaffe 10 abantu ne balonda era twagenda okulonda ofu okujja eno ettale ng'ewaffe obukiiko mu nsiko twabukola dda gyebuli bachairman gyebali bagundi gyebali ne bannamawulire nga gwe abajjangiyo batuuza olukiiko lw'abachairman kale n'olwekyo kino ekyokuteekateeka ago maddu ate gatya tutunula n'omanya nti Hajji ono amaanyi gakeeye Hajji kampuni gituwe tugiddukanye ateekateeka omusiko oluberera Namulondo era n'ennyumba gyaba gitwa nti batanda beezaala naye kakati ba pulezidenti bo tebeezaala naye basobola okwetegekera anti kyenkugambye olwo oba ovudde ku mulamwa anaayitanga omwogo ogutali mulyango anaabanga mubbe kaakati pulezidenti babateekateeka bwe batyo naye bamuteekateeka bwe batyo nga ye yayita mu ttale noono gy'abaalaga bw'aba ayagala ku kikebe byakimpatiira gy'abaalaga era bw'obikwabula bwe batyo n'obyeteekako leka kulowooza nti ejja ero lyonna bwe lifa lyenkana baana ba Museveni oba baana ba Nadduli baana b'abantu era n'abajja mu NRA tebaali baana ba Museveni tebaali ba Nadduli baali b'abantu naye nga buli omu alina kkoozi oli bamutira jjajjaawe oli bamutira mukadde we oli bamutira mwannyina ono bamutira sengaawe ono obalaba abo naaga nti nange nja kufa n'omuntu that was the way of recruiting the people. Hajji ekibuuzo kyange ndooza yemboozi eneesembayo olwaleero tunaalaba oba wiiki ejja tunaddamu okusinkana naye bwe nagamba abantu ku bbalaza nti ogenda kujja nebeerayo omwami ali Bungereza ye yali ansaba ekintu kimu Hajji ddi lwalitubuulira endagaano y'omukasako ebyalimu nti bakuwuliriza nnyo buli lwogira oti bw'onyiiga ye according to him Hajji bw'anyiiga ng'ajuliza endagaano y'omukasaka bwe bitereera ng'agyerabira endagaano y'omukasaka yali mu biki oba eri eya kitaawo yeyeyo ensonga 10 nze twajja nazo ensonga 10 democracy unity ngandi katuno mine self-integrated what economy self-sustaining integrated economy kakati mulimu ne redressing of the errors committed by the past regimes otyo ako kannyonnyole akagamba ako bwe tumala okukkaanya naye afaaba kubanga akasaka tokabalirako tikubanga abadde mu nsiko n'akulimba nti nalulimu olwo lukiiko ekizibu nti temwawandiika nammwe nze ate nkuwoze wange nesikulaga biwandiiko aze nzije wike janji ebikiwandiiko bikimu mbitereka abantu ate obiteekeko ki gwe gakati gisaba ensonga 10 nenze njagala kukolaga namba 7 eyo ku dressing erikowa gwe nange
kubanga twagana muga nti owai tuyingidde naye abantu bengenda okuleeta bayina embigugu gyabwe n'ebyabo babanja mu nyumba gy'oyagala okuyingira that is the set house naga nti nkutegedde siina mbojjanyi na baganda na bwakabaka bwabwe bwe tuli batuwangudde ku baganda abali babaliwumbudde okwo nga kyebagamba that what we shall do. Ekyokubiri njagala nkumanyise mwami Nadduli nti eggwanga lino liri integrated. Bano ba neutralists, bano ba republican, bano ba federalist, bano ba monarchist, onfuna bano ba nampa wengwa. Kakati abantu abo ndatu ne mugamba nti owai oyagala tumale kuwangula Karamoja toleko tusubize byaffe. Gwe ganda ngo okola uli otukita nti wano ba republican yogera nabo mu lulimi lwabwe olw'ekipublican bajja kuyamba era nga tutambulira wamu gwate bonna bwetuna awangula nga tuwangudde lumu omukyolyo n'omuyita muganda omusoga gwono oyita omunyankole naga nti ekyo nkitegedde okiraba kaakati no kwe kudesigninga akantu ako kazingire muli ngowe Karamoja tomuganda tujja kujja n'obwakabaka n'owegindi abatabwagala kubanga obate yali abakyayadda nti bwe butuwaga ne tubeera self-sense nti twemanyi fekka tweyagaliza ebifo ebyokutopu tukola kitya eyo butusinziira okuzzaawo obwakabaka ekyempuddega nti yali emu ku hardcore of the movement. Yes. Kakati bintu tubiteeka mu layini eneegobererwa gwe buli kyolabanga kyayonoonebwa enkola eri eyaliwo kijje wano nakyo kitubuuza nti owa kakati ate nowuli bwe yanyaga ate birolo kyabiremedde badde ngenda kubuuza nti ku lugendo kakati bwe bakuwa enamba 10 mwakatambulako mmeka ng'ova ku zero ova ku zero obubonero buli 10 mwakakonjobulako mumeka mu redressinga the errors of the past mu redressinga the errors tutuse ku 50% tuli wakati ewaffe ku university oba ogudde ate nze nkufaayo bayitira ku nkaaga kati gwoba ogudde omwaka oba ogujja guddamu kakati bagwetaaga kuddamu n'okutwala leero mbizizza bujja ekyo kyamuteeka tuyinza okutandikira awo era kyekyo tumugamba tugudde badde nkaaya nakujjako nga rediyo z'abanna toziwuliriza nimugamba nti bwe tutuuse tuyite bajjenoze bannaffe n'abalala abatali tuddeyo tukube eweema eŋŋoma gye twakolera ensonga zino 10 twewe makisi buli kinneemu tulaka tumanyi nti mu kugundiiza democracy gwe gabawawo max wano gwe wati mu kino gwe wano wano tulabe ntya where should we start now nina udde wano nga nati obudde mwe bawayitako kati generation eddukanya ebyo bya generation ebyo bya generation gwe generation ne Katonda yagamba nti togambanga nti nvumirira omwaka kubanga nze mwaka Hajji bw'otunulira bwe bakubira saluti yaga nti kati bakubira saluti nti bagenero 10 mukyayinamu wammwe ate nze mbascrutinizinga siri mu magye sijja kwogera biyitira bwe ŋŋamba nti mwebali ng'oga nti yaani bwe ŋŋamba nti ebyo ebibuuzo byammwe ebyo mugenda mutega obukakuliza kati tunula mbi obufuzi wagambye wano nti abaava emitala baabawamba baddukanye ekintu ate tobalaba bibo kati mmwe lwaki oyagala mmwe mukuŋŋaana eŋŋoma nga mmwe temukyayina buyinza kakati lwaki tetulina buyinza tulina abantu bankuyite kumpi abantu tebasinga eri mu kibuga gye mukuŋŋaanira bali mu kyalo wano okulweggulu okoma mayiro 10 ng'ekibuga okimazeeko awasigadde ebyalo kulwewamu olw'emasaka olukuba kitemu emabega nsanje ng'ekibuga kigeze eki kiweddeko kaakati akoyagala okwesibamu abo bokka bwe batyo nti abaleekaanira awo be bafuga eggwanga bokka gibali Hajji ekisembayo
osuubirayo okukyusa gavumenti mu mirembe mu myaka gyo webaka n'okiroota n'oga nti luli kyolwo nga munywanyiwo bwe mwajja mu 86 awaayo ebisumuluzo nga kibazo mbikutte nze atali mu ttale nga naffe bwe twali eri nga situmanyi lunaku ki era luliba lutya bwe tulirabanga obota agenze nga naffe tuvudde mu ddungu gye tulira empengere ye kasooli omukalu ne bufumba n'olya naye bwakeera enkya nekijjera ki nekiba kaakati na kino nno sijja kipredikitinga nti kijja kuba bwe kiti okyagala kitya ogamba nti okukyusa obuyinza irwaki nze mbadde mbifo mmeka si bingi naye byonna tugenze tubibbamu naye ensi etambula. Ampuliriza Lutindo wano ku Radio Simba. Sula eryaŋŋambye nti akadde kalabika katutwalaganya malo mutunulira mmanye ze tuyinawo kino Hajji eriyo yabadde abuuza obubuuza ne bonna basifunye budde bwa Sula. Hajji okyali chairman wa Uganda Muslim Supreme Council kino mbadde simanyi okyali era bwemba wano ngenda tulabe ebiwandiiko ebikoleddwa bya mirundi ng'ena. Kiboyijana Hakim ye yabadde aŋŋamba kugamba Hajji ye musiraamu aga nti Hajji owulira otya ng'obusiraamu bwasigala ng'eno waliwo bwe bafugira eno ne bwe bafugira eno toyinaayo kwagala kulaba nga bonna mu busiba mu tulimu. Era ssemateeka ono gwe tugenda okulongoosa bonna twabayita era tujja batuusaako empapula ezo batunule balabe nti ebitundu ebijjiddwamu n'ebiteeka okulongoosa buli omu nga bwana abalabye tusobole okuba nga tutambula n'omugugu gumu gwe twetese. Ssemateeka gwe tulina gwe tuliko ow'okulongoosa gwe tunaalonderamu si oli omukadde. Ebirowoozo twabitwala era no tugenda okukuŋŋaana tuba tujja okutulako ebirowoozo ebyo naku buli kubanga tugamba nti ekirowoozo ky'oboowa kiwe ne maaka yaakyo n'ennamba wekiri kugamba neme kusoma kitabo kiramba nti akatundu gundi ku nnaku gundi ku peegi gundi enkadde kano kalibadde kasoma bwe kati kalibadde kasoma bwe kati gwe mulimu tugendako ku mukoto kwe gumu kwe yabuuliza oli adaga nti kibazo Hajji tomubuuza kino lwa nsonga ye wa byabufuzi si wa bya ddiini kubanga singa yali bakutte basseeka baffe bakutte abasiraamu babakyunyiza simuwulirangako ng'abyogera ate Hajji mwagala nnyo kubanga ayogera ebintu byaffe ebikulu kati bino ebyeddiini unfortunately ndowooza message ye yakomyawo njagala mukakase siri basiraamu aboozeemu ndi musiraamu original siri musiraamu abuulirwa obubuulirwa obusiraamu nabusoma era nensomera omundi obukristaayo bwamu byonna ate ekitabo kyekimu ekitabo kya Tawureeti ye lubereberye oba kuva kiri mu Bayibuli ne mu Qur'ani mwekiri ekitabo kya Musa kye tuyita Genesis wabale nnyo ekitabo kya Dawudi fugutuyita Dawuda mbwenkiri eyo neeno ekitabo kya wal injiri n'enjiri kitabo kya Yesu omuzingo ogwokuna ye Qur'ani bwe banga eno gyebiri sina bwe nkwegaana ate na tolina bonneegaana wazirenzesa yabe mu nkola yekyuka obukugu bwange eyo tebuliyo buyabayaba waliwo n'akabuuzo oba mwali twali eri waggulu eri mbuddo waliwo okulonda paapa paapa bwe yaliiwo wano nga kadino yali badde alonda ali omu wamala ate yali awummudde n'ogamba nti songa ate naffe twali tulina olukiiko nga luli kyankwanzi tugenze kuteesa n'ogamba nti naye gwe ddala wano olabawo ddema okola se ne mugamba nti oli mukatuliki tindi mukatuliki kakati mu lukiiko Hajji ovugira kataka olukiiko olulonda paapa wano nga tewavuddeyo nambaka amateeka ganayita togagoberere
Chenjaga gobere. Waffe bagamba Roma lokuta. Kauza finita. Kasa Roma ayogera. Kiwa kiwedde. Kakati nawe negati nawo n'ekyo ndo kino. NRM bw'eba etambudde bw'ekyo. Etambudde nganga etambulidde mu layini ya Papa. Ebyo nabo bireke bitambule bigende nga bwe bitambula. Hajji, njagala kujja mu mbeera nina munywanyi wange. Ennaku zino agonzeemu. Simanyi nti neetaaga n'omuyita munywanyi wange. Mukadde wange agonzeemu former prime minister Kintu Musoke. Baabwe. Ennaku zino mugonvugonvu. Right honorable prime minister tukusabira ofunemu kutwanyi. Ennaku zino babadde bamutambuza naye mu bimu ku byannyinnyonnyola nti ekintu kyammwe mwakisaabulula. Mwakijja ku levo y'abamanyi nti mwali mulina okubeera n'olukiiko nga lw'abamanyi lutegeka then ne lusaasaanya ne lugenda ku levo ey'okubiri agiyita ya bayigirizwa ne musaasaanya ne mukkirira okutuuka lwe mutuuka ku bagoberezi n'abawagizi. Kati aga nti NRM ekizibu kye twafuna ennaku zino efugibwa bawagizi si bamanyi. Era aga nti awo mweraliikirivu nti ono gwe mwajja naye bw'avaawo ekintu kyammwe kiggwawo. Ekintu kyammwe okiraba ne future mu ndowooza eri eya Kintu Musoke. Mu ndowooza eya mukadde wange oyo Kintu Musoke ayihona him very much indeed. Wazana mbadde simanye bulwadde bwe mugonvugonvu ennaku zino. Nja kumuteekamu essaala kubanga mmanyi era naye anjagala nnyo. Era bwe yajjako emakulu bitanga azze okukola omukolo gw'okuziika obuwanga. Ninjogera ku bigambo bya federal kubanga twali ekyabujja nampa formula n'agamba kino ekyokusitula gundi tumuwadde kintu guli kino kiri bireetera ebibi abalala okunyiiga naye twagala tugaba obuyinza on the same line on the same level. Kaakati ebitundu ebyo ebyagala okwegatta nga Buganda byegatte byo biddeyo Emmengo n'obuyinza bwabyo bwe binaaba bitutte Emmengo nti tukole decentralization. Bano bo beegatte awo mu constitution fene tugaye za Buganda ziri deemed to have okukkiriza okwegatta. Nate ne batandika okuguluba kale nno ekyo ne mugamba nti nno obuyinza bw'onooteeka ku madistrict tebujja kugejja ng'obuleese bwe butyo n'obutuuze Emmengo tiye weetaagawo. Kaakati supremacy egenda kuvaawa. Era yagamba Mukyala Mukwaya yali minisita wa Lwero Triangle nti omuntu ono mwakolawo by'okumuleka eno mu byalo. Obwongo bwe bungi yali badde asemberako wa engulu mu lukiiko lwe lw'abamanyi lwanoonya kyobadde oyogerako. Kale nno ebyo ne bitasoboka. Awo tuva okumanyagana kubanga Kintu Musoke nali simumanyi nga mmanyidde Mbasapoba abaali ekatwe ye Bidandisali ne ali muwabe Kirunda Kivejjinja naye nga era saabamanyaako physically face to face. Kale nno bw'abanga yeye katumusabire ntujja kumwongera okumuteeka mu ssaala Mungu amutusaasirire kubanga abamu beebo battemiseewo atali mwangu wakusindiikiriza kuva kureti. Naye amugamba tusooka ogumiikiriza obeereyo olongoose era omalirize ebyasigalira. Kale nno ne Katonda amuyamba. Naye obweraliikirivu bwe kino takirengera nga kisala omugga kyeyongerayo. Kyo kituufu kubanga naawe kyenda kugambye nti abo abaawamba bo balikuza agiwadde omuliro. Era bw'ogenda okubaako nga atomedde ku kisenge bodde emabega oyinza obasinkagana nga buli omu agudde ensanso. Ampuliriza Lutindo awo tetususeewo abadde Hajji Nadduli. Hajji bw'anaaba n'obudde ne wiiki ejja tujja kudda tuwayeemu ku olwo tugenda kunyumya ku mbeera ya ekkolo. Tugenda kubeera conservative tubeere wano waffe mu Buganda. Ebbanga liyiseeko nayita mukwano gwange Abed Bwanika mubaka w'ekimanya
nga mubuuza embeera yaffe wano bwe tuba nakatwekisize Abaganda tutunula ddi ne tugamba nti abantu ba Buganda bino bye bituganye okugaggawala, bino bye bituganye, nga tuvudde mu kuvunaana abali eri, ffe twekolamu ddi omulimu era tugukola tutya. Njagala tujje wano essaawa njiwe Hajji Nadduli akube tooki wano atugambe nti mwategedde mu abali ku chapati muzannya nnyo ludo, oba mu abali egindi mukole bwe muti, kyekijjo tujjawo nate omulundi omundi. Hajji Sibula. Nebaza Katonda mwe batuusizzaako eddoboozi lyaffe kubanga bwembeera wano mu kasenge ka kibazo ka fuuti 6 ku 6 naye mbadde mu bantu bukadde na bukadde abadde bampulira. Eno ekalaasi ey'ebyamagero ebaamu abantu akakadde akalamba n'okusoba naye nga bonna omusomesa bamuwulira buki bulungi. Mwebale kubeera abawuliriza balungi era mbeera abayizi abalungi. Ekyo ekivunaavu ekibuuzo ekinaava mu ebyo byenjogedde mukikwase kibazo ng'obudde bukyali akiteeke ku lupapula lwe, bwe tulituuka wano tusooke okuvunjaga ebyo nga tetunnabagattako birala. Mukama Katonda abampeera omukisa.